Omulangira Dane Kajumba, abalangira n'abambejja mwenna Bejja Nakimbugwe, Mulangira Mawanda, abakulu mwenna abatukulembera mu myoyo okulyowa ebyoyo mu nzikiriza ez'enjawulo, ababaka b'abataka, bajjajja ab'obusolya mwenna abali wano, abakungu mwenna n'abakola ku bukiiko bw'abakungu, abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja mwenna n'emikwano gyammwe abali wano, nze ndi musanyufu nnyo okubeera wano nammwe, kubanga buli mukisa gwe tufuna okukuŋŋaana ng'Obuganda kintu kya ttendo. Mwandibadde mwekubirako mu bukalo. Ngenda kubazaamu ensonga emu, mbadde nsaba musooke muyimirire, kubanga wadde abasoose okwogera bakikozeeko, nja kuba mulyazaamaanyi bwe sibasaba okujjukira gwe naddira mu bigere omubaka Nsambo Musisi, okujjukira Mukungu Stella Magoye, ate n'okujjukira omusajja wa Kabaka eyagenze olwaleero, Haji Kyanjo. Mukama tumusaba abalamuze ekisa, mutuule. Kansooke okwebaza ttiimu gye nkoze nayo. Twatandika 2015, bannaye nno emyaka gidduka. Kaakati alina calculator ndowooza ezo emyaka kumpi 8. Amiina nnyo. Abakungu abo nga bwe babagambye bakola emirimu gye bakola gya bwannakyewa. Naye enkuŋŋaana ze babeeramu, enkuŋŋaana z'olukiiko lw'omubaka ze tubadde tubeeramu nga tutegeka emikolo egimu oba emirala, kya bulijjo okuggwa essaawa 7 oba 6 ez'ekiro, ate okuteekako eri gye bakulembera mu mabendobendo oba omukungu akulira abakyala, batuula ne batuula, abaami ne baagala okunoba, abakyala ne baagala nabo okunoba ku bakungu, naye munnaye nga baweereza Ssaabasajja. Mbadde nsaba mubakubireko mu
nja kuba mulyanza amaanyi bwe sseebaza bantu ba Ssaabasajja. Abantu ba Ssaabasajja mmwe mukola nnyo okulaba nti Obwakabaka bugenda mu maaso. Mukola nnyo okulaba nti bwe tuba tutaddewo katugambe ebintu ebivulu oba tutegeka ddina oba tutegeka mikolo ki, okulaba nti gibeerawo ne muleeta ssente ne mubisasulira ne mukola ebintu bingi nnyo okulaba nti Obuganda buno obw'omulembe omutebi bugenda mu maaso. Nammwe mwekubireko mu ngalo era mwebale tukwatirako. Mbagambye twayingira mu 2015 mu May. Abakulu betwasangawo nabo balina ettofaali ddene lye baali batadde ku mulimu gwa wano mu ssaza lino erya Uganda. Oba mujjukira embaga ya Ssaabasajja, omukulu ono Dr. Sekweyama omumyuka w'omubaka at the time. In fact, tiimu yaabwe yali very depleted. Omuntu gwe walabanga yalingani Dr. Sekweyama. Dr. Sekweyama n'akunga ab'omu South London, n'akunga ab'omu North London, n'akunga ab'omu East London, ne mukungu Gladys naye sijja mwerabira kuba baakolanga bonna. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye ng'omulimu ogwo bagukola wansi w'omubaka Nsambu Musisi. Baateeka ettofaali ddene ku Buganda obwa wano. Naffe tulina ettofaali lye tugasseeko. Ebisinga mubirabye, ebisinga abamu babyogeddeko. Ensonga enkulu nze mu job description eyava ewa Ssaabasajja yali egamba nti Abaganda twetaaga babeere bumu, mukaze ekigambo ky'okukola ki, ky'okubeera obumu. Ekyo ffe twakitaputa nti tulina okutalaaga okugenda buli Baganda yonna gye bali n'emikwano gyabwe, kubanga abantu ba Ssaabasajja bangi, si Baganda bokka, bonna nga tugendayo. Nze nagendanga mu nkuŋŋaana z'Abakyoli, nga genda mu nkuŋŋaana z'Abakiga, nga ngenda Abagisu nga bampita, Abasoga nga bampita. Waliwo we twatuuka amawanga ga Buganda gonna gali mu UK ne gaga nti bwe banaabanga baalina kye baagala okwogera ku High Commission, Oweekitiibwa Ronald Lutaya omubaka wa Ssaabasajja yajja okuboogerera era nga nze mboogerera. Kyova olaba nze bwe nagendanga, bwe mbadde ngenda ku High Commission nga tebantuuzaawo, bantwala mu board room
nze nga situula awo kulinda kuba nze nabagamba nange ndi ambasada sikyo ambasada wa Buganda Kingdom. Tuleseewo bingi mubaka, tuleseewo account siwe kiri omuwanika njagala mbyogerere wano buli omu waali ate tekuli overdraft wa account. Tukulekeddemu ne certificate weziri sikyo ate ffe eri twazisasulira, omubaka yali yazisasulira n'olwekyo wandikubye mu ngalo. Tukulekedde n'omutimbagano website, tewaliwo website kati Buganda eri ku Facebook, eri ku TikTok, byonna mukunkalanzi oyo ne mukungu Olutaaya Geoffrey bonna bajja kuwa akawunti, ebintu wotandikira weebiri. Ekikulu nti abantu tugezezzaako nnyo okubamanyisa Obwakabaka. Waliwo gye twakedde omukolo gwe nasooseeko, tubadde mu kwanjula, abadde ayanjula abadde mwana muzaaliranwa w'e Tanzania awasizza mukyala Muganda, mukyala wa Ngabi azaalibwa Bang'onge. Kaakati nga nze kojja badde nnina okubeerayo, naye ku mukolo ogw'okwanjula gubadde mu Luganda, mukolo gwennyini, era wali tubadde mu tteeti olw'enkuba. Bw'oba ababadde mu tteeti wali babadde baloza tuli Buganda, kugamba omala kufuluma tteeti n'omanya tuli Bungereza. Feeling eyo kikulu nnyo. Tulina feeling gye tuzzizaawo omubaka wano mu community ya Uganda wano ey'okwagala Obuganda n'okuwulira nti Buganda weeri. Bayimbye n'ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda abamu mwali temumanyi na kiyimba, twogere amazima. Naye olw'okubanga emikolo gye tukoze mingi nga tuyimba ekitiibwa kya Uganda, kaakati wano temwetaaga na kutunula ku lupapula okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Eyo naye akirume. Tetwalina amabendobendo. Amabendobendo gatandikidde ku kisanja kyaffe. Yes. Nti omumyuka w'omubaka ali Scotland, twalinayo omumyuka w'omubaka e Scotland. Twalinayo omumyuka w'omubaka e Manchester. Naye kati buli woogwa Buganda gyeri, mu UK buli woogwa Buganda gyeri. Bw'ogenda e South End ojja kusangayo agenti w'omumyuka mwamikazi we ng'akulinze.
N'olwekyo emirimu egyo okubeerawo njagala okubajjukiza bakungu abo okuba nti tukoze nga ttiimu ekoze omulimu mulungi nnyo. Njagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwesusso okwebaza ekyo kijja kuba ndowooza ali fair, naye kankyogere. Mukungu Kasimu Mpuluma omukungu oyo ye yakulembera omukolo ogwa Buganda Dinner omwaka oguwedde. Naye mukungu Kasimu Mpuluma mu butuufu yali ku kitanda. This is true. Yali mulwadde nnyo nnyo nnyo, naye nga yakulembedde omukolo ogwo. N'agenda n'atuteeka mu kizimbe ekiyitirivu corridor kyekisika ne keefunyaafunya, baamutemamu butemi okumuggyamu. Nnyonyi ye yamuggyawo okumutwala mu ddwaliro nga mukungu akola obwa protocol ne mukama we Mukungu Kalanzi. Naye ne bwe yali mu ddwaliro omukungu oyo ng'akyaddamu amasimu nga bamubuuza kino na kiri ebikwata ku mikolo. Obwo bwe buweereza bw'abakungu. Njagala ebyo mbyogere kumwe abakungu abazze mu bigere nti ebintu tebiba byangu. Temuweebwa mirimu nti mugende mukole ebintu ebyangu. Naye ate bweweewaayo okuweereza Ssaabasajja teweeweta. You don't bend, you don't break. Buli kiseera oba olirwedde okwammanga kyonna ekikutomera, naawe n'okola ki? N'okitomera. Abakungu abo bye baleseewo, Mukungu Nawudde yatandika okusomesa Oluganda ne Mukungu Muyimba, Virtual Luganda Academy. Balikulotinga ttaamu ndowooza 2 omwaka. Abantu bakoze. Mukungu Kiyaga nga bwakola emirimu gye ate nga bwasoma n'obwawule bakola kinene okwaniriza Katikkiro ku mulundi guno gwe yajja. Omulundi guno ogwakaggwa gwaliwo nduza August omwaka oguwedde. Bakola ekivulu ky'amaanyi, naye bwe baba babikola ebyo ayinza n'okuba nga enkya bibuuzo, naye nga tagamba nti tawanika mikono. Emirimu nga gikola ki? Gitambula. Katikkiro yajja omwaka oguwedde, yatuukira Scotland. Nze nali ku kisaawe okumwaniriza. Omukungu Mukungu Rebecca Bukulu akulira Scotland, atwala Scotland mumyuka wange. Kye yakola Scotland was ground zero. Tetwalinaayo mubaka oba omuntu yenna, yeye yabitandika. Naye bwe twagendera okukyaza Katikkiro nga gavumenti ya Scotland ne Mukungu Bukulu batambula bwe bati.
era twayingira wali okulaba Lord Provost mu Luganda nti yakiikirira Queen mu Scotland. Yeyakyaza Katikkiro. Naye ebyo byonna byakolebwa mukungu bukulu. Njagadde kubawa katono okubalaga emirimu egikolerwa abantu bano. Omukungu Mukiibi yabategekera coronation, oba mugijjukira, mu North London ne tulya amasala mayitirivu nnyo. Yendoza coronation eyasooka wano okujjukira coronation ya Ssaabasajja. Abantu bakozi, nammwe mugende mu maaso abapya okulaba nti mukola ki, mwongereza ku ttofaali eyo. Naye nga bwe babagambye, teweetaaga kubeera na title okukolera Obuganda. Naawe wennyini atalina title osobola okukola ki? Okukolera Obuganda. Waliwo omukyala tumuyita Susan Nandawula. Naye actually Susan Okero ava Kyoli. Susan Nandawula tulusaba naye mu kanisa yaffe eye Waterloo. Susan Nandawula yasinga okugula certificate za Kabaka. Agula certificate nga 10. Otegeera certificate nga 10 yeza agula. Naye ate agula buli mwaka. Mwabamu tugenda tubagamba ogule certificate emu eye-15 n'okola podcast. Naye Susan Okero agula 10. Kale bannaye mulimu ogwo gwaffenna. Abakyala bano office eya Nkuluze ey'obuwanika etukoledde bulungi. Nga bwe mbagambye, tetulina overdraft. Ate ssente zonna ze muweereza zituuka zikuumibwa. Batukoledde kinene nnyo. Mubakubireko mu ngalo Mukungu Lwasa ne Mukungu Ssewaalo. Ndowooza nti buli muntu mwogeddeko nga mmaliriza ab'amakanisa bannaabe n'emizigiti. Sheikh Kalantane taliiwo, naye Sheikh Kalantane akoledde Obuganda. Nze bwe nali ngenza okulayira mu maaso ga Kabaka e Buganda, Sheikh Kalantane yalinnya ennyonyi n'ajja. Bwe nali ngenda okuwasa, Sheikh Kalantane yalinnya ennyonyi n'ajja e Buganda. Bwe tubeera n'okufiirwa wano, oba mu Katuliki yafudde, oba mu Seventh Day, oba mu Protestant, Sheikh Kalantane abeerayo. Nimbye mukyala Nakazaana sirimbye. Amakanisa, kanisa ya Seventh Day nabo baatandika okusabira Buganda buli mwaka. Amakanisa gasabira Buganda buli mwaka. Ekereziya esabira Buganda buli mwaka. Ebintu ebyo tubitaddemu nnyo amaanyi mu kisanja kyaffe. N'olwekyo nze bw'ombuuza, am I a proud retired Mubaka? I'm so proud. Inside the building. Sijja genda wala kuba obudde manyi bugenzi. Njagala n'okwebaza abavubuka
kubanga abavubuka be balina otuddira mu bigere, tubeetaaga. Abavubuka twagenda ne tubakuŋŋaanya omwaka oguwedde Katikkiro bwe yajja, twaga nti abavubuka aba professionals, younger professionals, kino kankyogere kubanga waliwo w'abavubuka wano akola omulimu omunene ennyo gwendaba wano, ajja kitwalayo. Younger professionals bajja ku London University wali we twategeka nga 205. Abaana abo ye generation evudde mu ffe, kuba abasinga muli first generation, bano be ba second generation. Naye nga bw'ogenda n'oyogera n'abaana, ono omugamba bw'okola ki? Nze ndi dentist. Ate gwe? Nze ndi musawo. Ate gwe? Nze ndi lawyer, ndi mu city. Ate gwe? Nze ndi wa police. But abaana baffe, they are doing well. Mwekubireko mu ngalo. Mbadde ngamba mwami Sewaali nti ye ojjukira nti omwana gwe watwalanga ku ssomero, gwe twagendanga, waliwo famire bakwano baffe awo e Swiss Cottage. Omwana Bungereza yamufudde ambassador, kati ye ambassador wa Bungereza, permanent delegate to UNESCO in Switzerland. Generation yeyo eri delicate, twetaaga ogikwata ekolere Obuganda. Ogwo gwe mulimu nga tuyita mu bazadde, nga tukolagana n'abavubuka. Abavubuka nabo batuwe ku magezi, tuleme kulowooza nti ffe tujja to talk down. Abavubuka nabo batubuulire tukolaganye tutya, kubanga be bajja okununula Buganda. Ekyo kankiddemu, be bajja okununula Obuganda, naddala mu mbeera zino ze tulimu e Buganda enzibu. Abakyala mwebale nnyo emirimu gye mukoledde Obuganda. Mukyala Kalungi yakola ekintu ekiri amazing last year, kye nali sirabangako e Bungereza. Was it this year? Nkaddiye retirement age. Omukyala Kalungi ne ttiimu ye baakuŋŋaanya abakyala wano, kinali sirabangako. Ekkanisa nejjula n'ebooga, abalala ne babeera nga balabira bweru. Naye abantu bonna abajja, bano mubakubireko mu ttalo. Abantu abajja tebaali Baganda bokka, wadde omukolo gwali gw'abakyala Abaganda. Naye abakyala Abanyankole baaliwo, Abasoga baaliwo, Abakyoli baaliwo, abantu baali bangi, ate tebaali ba ddiini emu. Bahajati nabo baaliwo, Abasamize baaliwo, buli muntu yaliwo. Era ebyo bye twagala, mwongere bannaaye abakunga abakyala. Kaakati ngenda kufundikira, nga nfundikira natunudde mu hoolo nga nnyingira. Kye nasose okunotisinga mu mbaka wa Kabaka nti you lack instruments of power. Yeah. N'olwekyo
nja kuyambako bendera ya Buganda. Njagala okukwasa bendera eno ye bendera Haji Ntege yakwasa Dr. Bengo n'agikwasa omubaka Nsambu Musisi gye yakwasa. These are the instruments of power. Abengikukwasiza totiriranga Namulondo fenna ngera Nkungu Dr. Sekoya mwagambye tujja kuyamba okuba akasimu, tujja kuwa amagezi oyambe Ssaabasajja okufuga Obuganda. Awangala ennyo Magulu Nyondo Nyanja Tewaniira. Amina. Amina.